ngenda kukuyanyiriwa zibu wansi mutegedde mutyaba kinawe nakwera ssaawa wakati mu bulumi obungi ennyo nnyini ddala nga n'okutambula bawanirira muwanirire Chairman Nyanzi agenze maaso n'okuba nga awanirirwa ab'emikwano wamu n'ab'eŋŋanda ze ne bamufunirako waatuula era abafamire ye kye bagenze maaso n'okuba nga bakola nga bano badde bakulembeddwamu Irene Kayemba bagenze maaso n'okuba nga bamusabira essaala ey'enjawulo n'okuba nga bafukamira okwebaza omutonzi ku lw'ekyo ky'abakoledde nga famire. Mukama taata tukwebaza Mukama otulaze ebinene otulaze ebitono Mukama taata naye obadde wamu naffe tukwebaza Mukama taata olw'obulamu bw'abaffe tukwebaza Mukama taata n'obulamu obw'abantu abalala bonna ne Mukama otwagadde muganda waffe taata waffe mujja waffe mukwano gwaffe akomyewo mikono gyaffe Mukama wagamba nti aliko nkono oli muggulira Mukama taata tukonkonye buli wamu ku nzigi naye Mukama otujjukidde n'oggulawo tukwebaza Mukama nti obulamu bwe buli twebaza Mukama taata abantu bonna abasobodde okukola ku muntu kyonna kyasobodde abasobodde okuwoggana abasobodde okutambula abasobodde okutambula mu buli ofiisi okulaba batufuna muganda waffe abasobodde okusaba abantu bonna basabye Mukama taata osonyiwe muganda waffe emusunudde Mukama naye tukkiriza nti buli kintu kyonna ekibaawo Mukama taata kibeera n'ensonga lwaki kibaawo leka eneebeera entandikwa ey'ebyo ebirina okubeera ebirungi mu bulamu bwaffe n'ensi yaffe leka ebeera entandikwa ey'okukkiriza nti buli kintu kyonna Mukama bw'aba akiri mu kisumulukuka tukwebaza Mukama taata kubanga gwe buli kimu ate gwe byonna amiina. Oluvannyuma nga essaala ewedde bano n'okusinga b'olabye mu katambi ako babadde ba famire ya Chairman Nyanzi okuli His Excellency Bobi Wine wamu n'abooluganda lwe abalala ab'enjawulo mu buufu obufaananako bwe butyo. Oluvannyuma lw'ennaku nnya olunaku olwaleero olunaku lwakutaano bwali budde bwa kawungeezi olunaku olw'emmande Chairman Nyanzi eyali ava ku kitebe kya NUP n'agenda maaso n'okuba oyo His Excellency Bobi Wine abadde takikkiriza nti muganda we azzeemu okuba nga amulabako n'okuba nga amukubako amaaso. Bobi Wine bimuweddeko ng'essanyu limutta wabula ate nga n'ennaku egenda maaso n'okuba nti emuluma era olumugambye nti nno muganda wagenze maaso n'okuba nga alabika adduse kipayopayo paka mu maka ga Chairman Nyanzi. Chairman Nyanzi alabise olunaku olwaleero oluvannyuma lwa byonna ebizze bitambula. Chairman Nyanzi alabise atya era kituuse kitya okubanga oluvannyuma lw'okuba nti abadde yawambibwa na byonna ebibadde bigenda maaso n'okuba nga bitambula ate agenze maaso n'okuba nga alabika. Badde nkugamba Chairman Nyanzi lwali lunaku lwa Mande yali ava ku kitebe ki National Unity Platform okusinziira ku wayiswa mufumbiro baali bonna. Chairman Nyanzi abasajja abaali babagalidde emigemera wala oba emmundu nga tebambadde byambalo bagenda maaso n'okuba nga babasalako era ye wayiswa mufumbiro yadduka wabula Chairman Nyanzi teyasobola abasajja ne bagenda maaso n'okuba nga bamutwala era okumala ennaku zino nnya bweddu Chairman Nyanzi abadde takubikako kya mulubaale oba abadde takubikako liiso yadde ngera buli omu abuuza Chairman Nyanzi aliwa. Chairman Nyanzi ayinza kuba nga aliwa era His Excellency Bobi Wine wamu n'abalala ab'enkyukakyuka bagenda maaso n'okuba nga bakubisa amasaati ne bagenda maaso n'okuba nga bakubisa ebipande ne bagenda maaso n'okuba nga bakola buli kyonna ekisoboka okuba nga babanja Chairman Nyanzi. Tubadde tuli awo akawungeezi ka leero ennaku z'omwezi 21 omwezi gwa February
omwaka 2025 chairman Nyanzi n'alabikako. Chairman Nyanzi abamuleese bamusudde kumpi n'ewakaawe. Yes, bamuvuze ne bamuleeta okumpi n'ewaka ne bamusuula awo ne bayotta omusubi oba ne badduka ne bamalamu. After 4 days of incommunicado detention and torture, our head of mobilization, Chairman Nyanzi Fred, has been driven from CMI torture chambers and dumped near his home. Thank you all for raising your voices. Keep the pressure on. Free Uganda. Bigambo biwandikiddwa His Excellency Bobi Wine. Agambye nti oluvannyuma lw'ennaku nnya nga Chairman Nyanzi yabuzibwawo nga tamanyiddwa wajaali, gy'abadde atulugunyiziddwa ne sekutulugunya yenna, Chairman Nyanzi ng'ono yakulira mobilization mu kibiina ki NUP yavugiddwa okuva ku CMI. Bigambo bya Bobi Wine we batulugunyiza ne bamuleeta ne bamusuula kumpi n'ewakaawe. Era bagamba nti mwebale mwenna olw'okubeera nti muwanisa amaloboozi gammwe gonna ne mukakasa nti pressure mugiremezaako paka Chairman Nyanzi bagenze maaso olw'okuba nga afuna eddembe lye. Baganda ba Chairman Nyanzi okujjukizaako olunaku olw'eggulo bakuŋŋaanye wamu nga family. Omwabadde Banjo Man, omwabadde Bobi Wine, omwabadde Mick Wine, omwabadde Dax Vibes n'abalala abatali nnyo wano ku social media ne mu by'omuziki. Oli gwe mulabye abadde asaba ye Irene Kayemba era naye nga muganda wa Chairman Nyanzi wamu ne His Excellency Bobi Wine. Olunaku lw'eggulo bakuŋŋaana we bagenda maaso n'okuba nga bakuŋŋaana. His Excellency Bobi Wine yakoze ka video. Mu ka video kano yabadde agenda maaso n'okuba nga abanja muganda we Chairman Nyanzi era ng'akoowoola abo bonna abamukutte bamute. In fact ne muwala wa Chairman Nyanzi yabadde awadde gavumenti wamu ne be yabadde asuubira nti be balina Chairman Nyanzi essaawa z'abadde 24 zokka nga bagenze maaso n'okuba nga batataatawe mu buufu ofaananako bwe butyo. In fact ne His Excellency Bobi Wine luli we baakuŋŋaana mu lukuŋŋaana lw'abamawulire wamu n'abopposition yawa gavumenti nsalesale wa ssaawa 48 okubaako ne kye bagenda maaso n'okuba nga bakola ku ba political prisoners wamu ne Dr. Kizza Besigye. Olanja kukutegeeza nti Dr. Kizza Besigye olunaku olwaleero ngenda kusomeza 21 February era aleeteddwa ku kooti e Nakawa. Endeetebwa gye yaleeteddwa bamuleese nga bangi tebakimanyiiko. In fact ne His Excellency Bobi Wine teyasoose kutwitingirawo naye kennyini yabadde tategedde ne mukyala wa Dr. Besigye abiwulidde buwulizi nti baawo bamuleese n'adduka kipayopayo paka wali ku kooti. Chairman Nyanzi akomyewo nga olaba musajja awenyera era ng'obulamu bulabika bwakoseddwa nnyo ekitenkanika wabula tannaba kubaako bigambo byayogera nakubaako kyatubuulira mu byonna bye yayiseemu n'embeera mwe bagenze maaso n'okuba nga bamuyisa wabula mukama wa buyinza nnyo nnyini ddala anti Chairman Nyanzi ye akomyewo era essaawa yonna celebration zigenda kuba nga zitandika ez'okuba nti akomyewo ate n'akomawo nga mulamu olw'ensonga nti waliwo ne we baatuuse nga basaba nti oba baleeta mulambo gwe baguleete wabula nga bategedde wayinza okuba nga ali nabaani abayinza okuba nga bamulina mu buufu obufaananako bwe butyo. So Chairman Nyanzi akomyewo ate era n'amakya ga leero mukyala amanyiddwa nga Mmase Walukamba oyo nga yakulira akakiiko k'ebyokulonda mu National Unity Platform eyabadde naye yabuziddwawo agenze maaso n'okuba nga alabikako mu buufu obufaananako bwe butyo. So NUP abamu ku baadde baabuzeewo bagenze maaso n'okuba nga balabika, ababiri kakiiko baalabise ate ne Chairman Nyanzi we buwungeredde ng'alabisa basidde omusunzire erinnya Agaliwo gwe mukutu likinga video eno. Thank you so much. Webale nnyo.